bw'ogenda ku dduuka lya sisita, bw'ogenda ku dduuka lya bulaaza mulokole gwe tukwegayiridde yiga okusasula by'okozesa n'olinnya booda y'omwana olw'okuba oli musumba kiwaakiri mugambe wano nga musimbula omugaye nno tugenda naye sirinaamu kasente ne bwe naafuna nja kuwa oba obadde tokikola kino kitandike muweereza wa Mukama sobola wakabi nga bwe bakuyita bakujajjatta bakufudde wakabimbo buli kimu balina kuwa buwi edduuka olisuula mugaye naye sisita okikoze nnyo kisusse edduuka lyaffe lijja ggwa mbadde nsaba kati buli kyogenda ng'okumpa nsooka kisasula jjukira tawaggwe wekka bw'aba agaba agabira buli omu abagabi bo bagaba naye ffe kiri gye tuli okulowooza ku bagabi bano ntubasaasira obeera tobiganye mu ngeri ya bubi naye ku lw'obulungi bwa bizinensi ya muno naawe mukwano leka simanze mbadde ngamba kasoodanywa naye bw'anadda mu kyalo ng'agudde gw'ogenda okuba ku lisiti esooka kuba amusuula mukwano weewala ebintu by'obwereere. Katonda waffe omulungi yeebazibwe. Tumwebaza nti n'olwaleero lukedde. Tumwebaza nti ffe baani baalonze okusigala mu nsi ye gye yeekolera nga ye. Ffe baani bakyawadde omukka gwe tussa ate nga tumusabira ddala Mukama agutwongerere ddala ku myaka egisukka mu egyo gy'asuubira kuba yatugamba eri mu lubereberye mu kitabo kino eky'olubereberye eri mu ssuula ezetwavaamu ezisooka ti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu kubanga ye gwe mubiri era ali wangala emyaka 12 at least 12 Mukama akituwe. Haleluya. So tumusaba Katonda waffe omulungi nti egyo emyaka 12 agituwe tugiwangaaleko ku nsi ate tukole ebimuweesa ekitiibwa tulekeko ebimugulumiza abaana baffe n'abazzukulu baffe n'abazzukuluza bye balisomako bye balirabako bye baliwulira. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Tuli ku ssuula ya 23 essuula 20 okuva ku esooka paka 22 twazimala era oba tonnaziraba obeera ggwalira eti so bw'omala eno dduka ozirabe kubanga bwe tusoma ne tubitegeera ate gwe oba tewaziraba oba tojja bitegeera ate otutandika otubuuza lusokomentinga komenti etali nnungi sooka omale okulaba essuula ziri olyoke omanye oba kwata bayibuli yo bikula osome kuba ffe kye tuyita essuula ye bayibuli ssuula ezimu ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna paka 23 ku lwaleero kwe tuli. So katutandike nga tukola omwoyo omutukuvu kubanga ye gaadiyani waffe yatuwa ekyokukola yatuwa ekyokwogera yatuwa ekyokutegeera yatuyamba mu nsi eno ey'abalamu era bw'oba tolina mwoyo omutukuvu nkwegayiridde mukoowoole wabula kyengenda okugamba ye atuula watukuvu weetukuze omwoyo omutukuvu abeere wamu naawe tulina otambulira mwoyo essaawa 2 mu ezo ennaku 7 omwaka mulamba nga tovangako mwoyo kudda nnyo omubiri manyi guno omubiri gukyamula ne gukukyamula n'okyamuka n'olowooza mbu ensi yiyo edda mukwano ensi ya Mukama n'okujula kwayo tugibeereko nga tuweesa Katonda ekitiibwa nga tuweesa nnannyiniyo ekitiibwa nga tukoola omwoyo omutukuvu mwoyo wa Mukama oyo yaliwo ng'ensi etandika yaliwo eyamaamira nga byonna byetabudde bwe tugamba nti ensi yali yeetabudde nga n'ekizikiza kiri kungulu ku buziba naye omwoyo wa Katonda n'amaamira Katonda n'ayogera omwoyo wa Katonda wamaamira obulamu bwo Katonda ayogera naawe so twebaza Katonda nti tatuganyizza kutuggyako omwoyo omutukuvu atuyambye n'atukuuma mu ebyo ebyandibadde bituggyako omwoyo omutukuvu n'abitutangira babigamba nti yawanirira abaweereza be. Mukama tukwebaza otuwanirira tusaba oyongere otuwanirira era otugende mu maaso ng'otuwanirira totuganya kubula totuganya kutambulira mu kkubo bbi era tukukoola n'essaawa zino omwoyo omutukuvu ojja omaamira akafo kano Katonda ayogere naffe Katonda ayogere eri obulamu bwaffe naffe twagala kusanyusa Mukama si bantu twagala twogere ebisanyusa Katonda ayimirire eri agambe olowoozezza ku muddu wange Beti nga bwe yagamba Kasitaani tolowoozezza ku muddu wange Yobu ebyo byonna nga tonnabikola olowoozezza ku muddu wange Beti eyatuukirira eyeewala okukola obubi tubwewala bwewazi ate ng'omwoyo omutukuvu yatuyamba okwewala
kama abawe nnyo omukisa nga tugenda okusoma essula eno eya 23 kozi kyesinza kwerabira kugamba nga tutandika kwe kusubscribinga kwata awo mu kapeesa ka subscribe tubuulira enjiri ffenna buli wosubscribinga YouTube channel eno ng'ekula ng'enjiri ewalampa ng'enjiri ebuna ng'egenda channel ng'efuuka y'amaanyi ng'enjiri ng'ekigambo kya Katonda kibona amayumba gonna. Bayibuli etugamba ababuze lwakulwa kumanya tunaabamanyisa tutya? Si buli wamu tusobola otutuukawo naye okuyita mu eno vidiyo okuyita mu kamera okuyita mu wano wetukudde tusobola otutuuka mu mayumba g'abantu nga gwe otuyambyeko nosharinga vidiyo nosubscribinga YouTube channel neekula neeba y'amaanyi neefuuka ekirala kyoba teweerabira kwe kugulira abantu bayibuli. Mukwano weeteeke mu ekyokugulira abantu bayibuli. Bw'oba owulira nga olina ssente ezigula naye nga tolina eyo pawa egaba like tolina budde buzitwala zigaba, kuba ku ssimu yange kweri ku screen gula bayibuli ozimpe nzigabire abantu. Bw'oba owulira ng'osobola okugulira omuntu oba olina omuntu gw'oyagala okuwa ekirabo naye ng'onoonya n'ekirabo ekyomuwa tokiraba, mukwano muwe bayibuli. Buno bulamu, buno mukka. Ekigambo kya Katonda kirala. Bayibuli nti Katonda ali mabega wa kigambo kye okukituukiriza. Kiteri kigambo kyava mu kamwa ka Katonda ekiri lw'amaanyi. Oba omuwadde amaanyi, oba omuwadde Katonda, oba omuwadde ensi kyetasobola muwa. Gulira abantu bayibuli, gulira abaana bo bayibuli, mugulire mu lulimi lwategeera. Bw'aba Munyankole mugulire ya Munyankole, Muswayiri lwa Swayiri, Musoga ya Lusoga, mu Luganda ya Luganda, Muzungu ya Luzungu. Gulira abantu okusinziira ku lulimi lwe. Genda ogule bayibuli, si za bbeeyi nnyo, $5 awo ez'Oluzungu oba zirimu 3, ey'Oluganda oba ennimi endala ziri mu mmeka naye ey'Oluganda ya $5. So essaawa zino kyesimanyi oba maaso eyo baligyongera. So nkwegayiridde weeteekemu ekyo ng'ogulira abantu bayibuli ng'obawa ekigambo kya Katonda ogenda laba Katonda naye bw'akukolako. Ate gwe omuntu ayimiridde okusaasaanya ekigambo kya Katonda, obuyinza obukusanyusa n'obukukaabya Katonda abulina mu ngalo ezo, abulina mukwano. Bw'oba onoonya essanyu sanyusa Katonda naawe ojja laba eriryo. Kale tusimbudde essula ya 23. Buli vidiyo gy'olaba yeetisse essuula namba bw'ati Omwoyo Omutukuvu bwe yatuluŋŋamya okikola. So tetugenda kukyusaamu bu vidiyo mpanvu tugitememu, tetugenda kukikola. Essuula ne weebeera ne bwe tunaasanga essuula mu bayibuli ng'erina olunyiriri lumu era tujja dduwa evidiyo yaalwo nga namba. Kyekitabo bwe kiti, essuula bweti, tusanzewo nnyiriri 3 yeeyo, essuula ewedde. Haleluya. So bwe tusanga ateera vidiyo essuula nga mpanvu ne vidiyo eba ejja kuwanvuwa. So gumiikiriza, soma essuula ogimaleko, funamu ebyokuyiga. Obulamu bwa bayibuli kabukuyigiriza engeri y'okutambuzaamu obulamu bwo. Essuula ya 23 olunyiriri olusooka ekitabo kya lubereberye. Saala n'awangaala emyaka 127. Egyo gy'emyaka Saala gye yawangaala. Saala n'afiira mu Kiriyasi Yareba ye Kebbulooni mu nsi ya Kanani. Ibulayimu n'ajja okukungubagira Saala n'okumukaabira amaziga. Haleluya. Saala yawangaala emyaka 27. Saala n'afa. N'afiira eyo gye bagambye gye yafiira mu Kiriyasi Yareba ye Kebbulooni. Kati mbu Ibulayimu n'ajja okukungubagira ani? Saala. So bambi bwe mulaba abantu abakaabira abaagalwa baabwe oluusi bafudde, bwe mulaba omuntu ng'ali mu nnaku yeetaaga jja simukubagiza, mugumyako, si kumusekerera. Abantu baba n'abantu baabwe nga bavudde wala. Muwulidde olugendo lwa Saala ne Ibulayimu ne bagenda baabo ataabira bagenda olabe vidiyo eziddako kubanga eno essuula erabika ya nnaku, erinamu ennaku. Mulimu okufa, mulimu okufiirizibwa. Ibulayimu afiiriddwa mukazi we, Saala afudde. So tewali ssanyu wano. Osanga abantu abali mu nnaku we batyo, bakubagizeeko, babuuzeeko, bagambeko ekigambo ekizaamu ku maanyi. Saala yakazaalo azadde omwana we Isaaka.
yandireze ku muzzukulu yandireze ku muzzukulu. Saala n'azaala n'omwana n'azaala n'abaana ne bazaala n'abalaba, naye yali akaddiye. Atuuse emyaka Bayibuli gye yatugambako emabega eyo taliddamu kulekaana n'abantu kubanga ogwo gwe mubiri, naye baliwangaala emyaka 120. Kati Saala yali mu 127 Mukama n'amuyita. Haleluya. Agambye Ibulayimu n'agolokoka n'ava eri omulambo gwe n'agamba abaana ba Keesi nti, nze ndi mugenyi era omutambuze gye muli. Mumpe ekifo eky'okuziikamu okuba obutaka mu nsi yammwe. Nziike omulambo gwange obutagulabangako. Haleluya. Yabagamba munange mumanye obulamu bwa Ibulayimu, ffenna tuze tubusomako. Ibulayimu yali mutambuze, tabeera mu kifo kimu, abeera mu kuweereza Mukama, abeera eno abeera eri. Kati abagambye munaaye, nze ndi mutambuze era omugenyi wano mu nsi yammwe, naye mumpe ettaka we mbanziika ki mukyala wange. N'abaana ba Keesi ne baddamu Ibulayimu nga bamugamba nti, otuwulire mukama wange, gwe oli mukungu mukulu mu ffe. Ziika omulambo gwo mu ntaana yaffe gy'oneeroboza mu zonna. Tewali mu ffe agenda kukumma entaana ye obutaziikamu mulambo gwo. Kitegeera? Haleluya. Nti yabagamba bamusalire like bamuwe ye waaba aziika mukazi we. Kati bo ne baagala aziike we baziika. Like aziike we baziika. Nga ono aziika omuntu we wali gwe tuziika ku kijja kyaffe. Kati nga bagamba oli mukulu nnyo. Bo baali bamuzuula nti omanyi omuweereza wa Mukama bw'omusemberera omuliro oguwulira. Ekitiibwa okiwulira ng'olina okimuwa. Naye mbadde nkugamba nti Ibulayimu bamaze omugamba ye bati owulira ye bw'agambye. Ibulayimu n'agolokoka n'avunnamira abantu ab'omu nsi, be baana ba Keesi. Wulira gwe bayise omukulu, omukungu, omuki, bamuwadde ebitiibwa byonna, naye n'abibaddiza n'avunnama. Bw'ate Ibulayimu n'avunnamira nti naawe ng'abantu bakuwa ekitiibwa, bakugulumiza, bakuyita musajja wa Mukama, musajja wa Mukama, ate tekalambala kubeera eyo waggulu olowooze nti gwe Katonda. Omusajja wa Mukama ofuukire ddala Mukama nedda. Naawe kakkana nako. Ne Yesu twamulaba ng'anaaza abayigirizwa be ebigere. Okitegeera, omwoyo w'okukkakkana oyo mulungi nnyo nnyo. Tosigala nga okuba oli agambye oli wa kitiibwa n'olowooza nti mukwano nedda. Aba akikuwadde bubi, kati go kimuddiza. Abantu tebaddizenga ekitiibwa nabo. Bwe Ibulayimu kankaddemu, Ibulayimu n'agolokoka n'avunnamira abantu ab'omu nsi, be baana ba Keesi, n'ayogera nabo ng'agamba nti, bwe mwagala nze okuziika omulambo gwange obutagulabangako mumpulire. Nti bwe muba mwagala nze okuziika omulambo gwange obutagulabangako mumpulirize. Abyogera mukkakkamu, abyogera afukamidde na wansi avunnamye. Ekitegeera takalambalidde kwogerera waggulu nti ye wakitala alagira bulagiza, naye akkakkanye n'abuulira ki, kano nno nange ndi mu kuyiga. Waliwo tolina kulowooza nti olwokuba nti bakuwadde ekitiibwa olina omukozi maybe ayogedde nawe anti kino anti gwe n'olyoka omuddiramu waggulu ng'olowooza oli wa kitalo nnyo. Naawe ddamu mu ngeri ey'obukkakkamu. Mumpulire, munneegayiririre Efulooni omwana wa Zokaali ampe empuku ey'amakupeera gy'alina ekomerera mu lusuku lwe, aginguze omuwendo gwayo omulamba wakati mu mmwe okuba obutaka, okuba entaana. Haleluya. Muwulidde? Amuguze. Tayagala bya bwereere, tayagala muyamba, akigaanye. Kubanga abantu abamu mwagala ebyobwereere, olw'okuba oli muweereza wa Mukama, oyagala otuuke ku dduuka amazzi bakuwemawe otandike Mukama akuwa omukisa. Nedda mukwano, yiga okusasula by'okozesa.
yiga okugula byokozesa, yiga bikolerera, n'oba n'akasente akasasula byokozesa, n'olinnya booda y'omwana olw'okuba oli musumba, ndiga esabira mu kyakiyo, n'obuuka ku booda, Mukama akuwa omukisa. Kale fayini omukisa agututte era agenda kuba wa mukisa, naye ekyo kiteeka amafuta mu piki. Beera omuweereza ow'amagezi. Kiki naawe piki wakiri mugambe wano nga musimbula, omugambe nno tugenda naye sirinaamu kasente, naye bwe nnaafuna nja kuwa. Naye si byakulowooza nti gwe olw'okuba oli muweereza wa Mukama, ensi olina gitambuliramu ku bwereere, buli kyoyagala okulya bakuwe buwi, kyoyagala okukozesa bakuwe buwi, buli kyoyagala okugula bakuwe buwi, like toyagala kuteekamu. Kino nno nange nkiyize ku Ibrayimu kino, naye si bwe mbadde nze siri muntu ayagala ebintu eby'obwereere. Ekyo nange kankisimbeko nnyo amannya kuba nange wento wendi. Bagamba layisi agula buwanana, eby'obwereere bissa. Ye omuntu akuwa bwereere n'agamba yeziika awo, oba wakamuziika emyaka 3 mwawukanamu katono, zikulawo n'ekirambo kyo, okitegeera n'akuzikuza omuntu mu by'ekisiru. Sasulirawo, ogenda otteeka ebintu byo, sasulirawo osula, musumba muweereza wa Mukama, gamba wangi, oba obadde tokikola kino kitandike. Bw'olinnya piki gisasule, bw'ogenda ku dduuka ly'endigayo, oba muweereza munno, mukwano wadde amafuta go gakulukuta, oyogera nkya ne kiba. Ebyetaaga ssente. Yesu yatugamba ebya Kayisaali tubiwaani. Awo kansooke nsimbewo n'amannya, kubanga abantu muleetedde abantu n'okuva mu makanisa okubakyawa lw'ebyo. Ate anaakola atya? Musumba agambye agenda okulaba musumba amuzza ku zero, n'agamba nze ekkanisa entane n'agiddukamu. Yesu yatugamba atya? Ebya Kayisaali tubiwaani Kayisaali, n'ebya Katonda tubiwe Katonda. Epikipiki weba yeetaaga mafuta, togenda gisimba mikono eteekemu amafuta. Yeetaaga amafuta okuteeka mu piki akutwaleko. Yiiyo olabe nga naawe omuwa amafuta akutwale. Oba olugendo lubadde lwa mutwalo n'omuwa 5 ez'amafuta gwe kale at least. Naye waliyo bano. Mwana wange n'afuuka mwana wange. Mukwano mu bikomi. Ebya Kayisaali tubiwe Kayisaali, n'ebya Katonda tubiwaani Katonda. Nti Ibrayimu yamanya nti Kayisaali ono bwe sisasulira ttaka lino, ate ne bampa lya bwereere, mu maaso eyo abazzukulu n'abazzukuluza Katonda bansuubizza, abaana bange bansuubizza, bwe balituuka oleeta omulambo gw'omuzzukulu oba omwana wange ne bagamba wano tetulinawo kifo kya kuziikamu. Oli asobola okukuwa naye tagenda kuwa baana bo, tagenda kuwa bazzukulu bo, tagenda kuwa bazzukuluza bo. Bw'oba okola ebintu ebyabazzukulu n'abazzukulu n'abazzukuluza ye, bisasulire, oba byapa bidde mu mannya go, oba g'omuntu ow'ekika, kola ebintu nga birina ebirandira n'okugandira, baleke kufulumya nga nkoko. Efulooni yali atudde wakati mu baana ba Keesi. Efulooni Omukiiti n'addamu Ibrayimu, abaana ba Keesi nga bamuwulira. Be bonna abaayingira mu mulyango ogw'ekibuga ng'ayogera nti, nedda mukama wange ompulire, olusuku ndukuwadde, n'empuku lulimu ngikuwadde mu maaso g'abaana b'abantu bange, ndikuwadde, ziika omulambo gwo. Haleluya. Muwulire kasitoole kano kubanga kakulu mu bulamu bw'ensi eno. Ibulayimu yafiirwa mukazi we, we tumanyi obulungi Salaayi. Abantu be yalimu baagala omuwa waaziika nga wa bwereere. Ibulayimu n'agamba nno ekyo tekisoboka, wabula munneegayiririre ono akole ki? Anguze. Bw'ananguza awo nja kuziika omuntu wange kuno ku kyalo kyammwe oba wano ewammwe, oba mbabeere kumpi, okitegeera. Kati ono naye gwe baayogerako okwegalira yaliwo, n'awanika omukono nyongeddemu okulaba nti kino kyennyini kye yali ategeeza. Nedda Ibulayimu Sara muguza ttaka, muweereza wa Mukama sobola, wakabi nga bwe bakuyita, bakujajjatta, bakufudde wakabimbo, buli kimu balina kuwa buwi. Mukwano woba omanyi kyokola okitegeka paka ku baana bo n'abazzukulu n'abazzukuluza,
ebintu ebimu bigule bibeere bibyo. Okitegeera mwe abasajja maama wo n'akuzaala ne taata wo n'akuzaala ne bakuza, bwe bamala okukuza ne bagamba zimba awo, ne bakusalira akapoloti zimba awo, naawe n'ozimba ku luggya. Oluggi olwo lwe baakuwaawo maama ne taata wo okuzimbawo, ebiro bijja kujja nga bali abaakuwa bavuddewo, naawe ovuddewo, abaana bo bagenda kuyagga, bali bwe babaziika. So tokkiriza nnyo bintu bya bwereere, bw'oba obifunye keebeere entandikwa ekutwala ku kikyo. Njogera ku abo ababirina ng'olwedde wabifuna dda, kola entandikwa ekutwala ku kikyo. Naye ono Ibulayimu olw'okuba yali yeesobola ng'olwedde ayinamu, yasalawo nti nedda temumpa bya bwereere. Mukwano weewala ebintu by'obwereere, eyo mu maaso tebiwangaala, tebirwa, bikoma ku ggwe, tebiyamba baana bo, tebiyamba fyuca y'abaana bo, bikoma ku ggwe. Haleluya! Oli eyakikuwa aba yawa ggwe, aba teyawa nnyumba yo. Kati bw'oba oyagala okukolerera ennyumba yo, okukolerera abaana bo, okukola ebintu ebigenda okugasa aboolese mu nsi, kakasa nti obigula, obiteeka mu mannya go, oba ag'abaana bo, oba ki, naye nga bibyo, ng'obirinako obuyinza, kyenyinza okugamba. Ibulayimu n'avunnama. Ibulayimu muwulire wa kitiibwa, naye buli lw'aba ayogera n'abantu akakana, avunnama. Haleluya! Ko tukamukoppeko. Ibulayimu n'avunnama mu maaso g'abantu ab'omu nsi, n'agamba Efuloni, abantu ab'omu nsi nga bamuwulira, ng'ayogera nti, naye bw'onooyagala nkwegayirira ompulire. Nasasula omuwendo ogw'olusuku gukkirize nkuwe, nange naaziika omwo omulambo gwange. Naasasula omuwendo gw'olusuku ne ndyoka nziika omwo omulambo gwange. Kitegeeza ki? Bwe mba sirusasulidde sigenda kukola ki? Sigenda kuziikamu mulambo gwange. Bw'ogenda ku dduuka lya sisita, bw'ogenda ku dduuka lya bulaaza, mulokole gwe, tukwegayiridde. Waliwo kale ekisukka, waliwo akatini nti yazze jjo gwe, naye waliwo bano buli lwava mu kyaki nga ye alina okuyitawo anywe soda ne keeki, edduuka olisuula. Kyeteekemu olwaleero sisita ne bwabikuwa bigaane, ugambe mpozi ng'olinamu akasente, ugaye naye sisita okikoze nnyo kisusse, edduuka lyaffe lijja ggwa, mbadde nsaba kati buli kyogenda ng'okumpa nsooka kisasula. Era bw'aba akuwa soda, akuwa keeki, nti kozi keeki eba ya mmeka, waakiri noonya baneiba bakuwa ebbeeyi yaabyo, bw'abanga sisita awulira ayagala nnyo okugabira, kubanga gy'agenda okukoma okugabira bizinensi egwa. Bwe kubamu buli lwa Sande onywa keeki ne soda, buli lwa Sande onywa keeki ne soda, golooza magoba ki agali ku keeki ne soda? Kyekuli kitegeeza ogenda muli otuuka ekiseera adde mu kyalo, ali kujjukiza luvannyuma agambe nagabanga nnyo, naawe akuteeke mbe yagabira. Jjukira tawa ggwe wekka, bw'aba agaba agabira buli omu. Abagabi bo bagaba, naye ffe kiri gye tuli okulowooza ku bagabi bano ne tubasaasira. Amugambye nkugambye omulambo wemba naaguziikawo, kkiriza nkusasule. Yiga abantu bagamba nti soda wemba naamunywa kkiriza nkuwe ssente. Bw'oba oganye ssente tukireke, kubanga eno bizinensi. Weeteekemu eyo bajja nakuwa ekitiibwa. Naye omuntu atuuka n'ekiseera nga buli lwakulengera era zze n'amukuwa lwannaakola ntya? Ate musumba wange amanyi ntunda soda ne keeki, ate munange mulumisa enjala ng'akuwa. Tandika bigaana. Ibulayimu yabigaana, si mu bubi, obeera tobigaanye mu ngeri ya bubi, naye ku lw'obulungi bwa bizinensi ya muno naawe mukwano leka. Ngambye eki? Weeyigirize okubireka n'obisasulira. Amugambye nkubuulire, bwe mba wakuziikamu mulambo nzikiriza ompadde weebale, naye bwe mba waziika mulambo gwange mu ttaka lino lyompa, kkiriza nkusasule omuwendo gwalyo. Bwe kiba kiraganamu wazisinga ku kyatunda, omuwe aleme kuteeka ku topiki y'abo abagenda osuula edduuka lye, abagenda omusuula, abagenda omuzza mu kyalo. Nze sibyagala nga Ibulayimu. Wulira olw'ekumi Efuloni n'addamu Ibulayimu ng'amugamba nti, mukama wange ompulire, akasuku omuwendo gwako essekeri
eza ffeeza ebina kintu ki erinze naawe? Owulira akagambo efuloni kabuuzizza. Akasuku omuwendo gwako essekeri eza ffeeza bina kintu ki erinze naawe? Okitegera erinze naawe kyokka agamba erinze naawe naye tamanyi kiri ku Ibulayimu. Ibulayimu Katonda yamulangirirako amawanga, yamulangirirako abaana bangi, yamulangirirako abaana abalinga omusenyu. Ono amuwa ettaka anaasobola okumonitalinga eri ettaka okubanga lijjako bali abaana abalinga omusenyu kubanga mugenda balaba. Bayisuufu baana ba Isirayiri bonna abazzukulu beki baziikibwa ku lino ettaka. Eyo gye tulaga mu maaso, saagala kubabbira bibuuzo naye njagala kugamba nti ebintu ulya nti ako kantu kyo bw'obusente kikunze naawe. Ye alaba bo babiri, alaba Ibulayimu naye enkolagana yaabwe gyali mu kuwa. Naye ate ye Ibulayimu ayagala we wanaamuziika, baziike mukazi we, baziike abaana be, baziike abazzukulu n'abazzukuluza kweri ettaka. Kati ayina okikolerera. Singa naye teyabikkulirwa n'agamba bampe maama bampe neyanziza n'amukolera akalagano nze efuloni mpadde Ibulayimu ettaka kwaziika mukazi we. Owulira ako akagambo aziike mukazi we. Olaba emuleeta omulambo omulala ne bagamba ettaka twali bakuziikako mukazi wa Ibulayimu. So si yonna. Nedda mukwano weeyigiriza okuteeka ebintu byo nga biri faamu nga bigumu nga birina emirandira. Kati wulira Ibulayimu n'awulira efuloni. Ibulayimu n'agerera efuloni effeeza gye yali agambye. Abaana ba Keesi nga bamuwulira. Essekeri eza ffeeza bina. Wulira omuyaaye. Ate kano nga kankutteko nnyo. Wulira omuyaaye yakireetanga agereesa. Komanyi ngaawe otaasobole kulamulira muntu nga kyaliwo. Waliwo ebintu nga tofalamulira kyaliwo ayagala olusi. Oba kugulako ssimu oba kugulako kintu ki naye nga tolina na bw'otandika mugamba bbeeyi kubanga kyaliwo. Kati noono omuyaaye agamba kati Ibulayimu enkolagana yange naawe nga nnene nnyo esinga ffeeza ebina. Kumba alamula ttaka. Ye Ibulayimu obwongo bwe wamuwerawo nti alamula. Oli kale si kyekyali ekigendererwa kye naye ye Ibulayimu yamanyirawo kati alamula ayagala bina. Abaana ba Keesi nga bamuwulira. Essekeri eza ffeeza bina nga effeeza eya bulijjo ey'omuguzi bwe yali. Aleluuya! Nti ono olwakyogera nti kati ebina nabyo birimu ki? Nga oli wayinza okugamba kati 10 nalwo naawe olwa soda ne kakeeki ka 5 ezo ssente naawe kati gwe musumba wange nawe moola bwezinga singa obuviiri simaze mbadde ngamba kasoda nywa. Naye bw'anadda mu kyalo ng'agudde gw'ogenda okuba ku lisiti esooka kuba amusuula. Ye wano akayita 14,500 mukwano. Bw'oba toyagala kwogerwako weesonyiwa ebintu ebyowereera. Wulira Ibulayimu ye kye yakola ng'akyamugamba kasoda ak'ebitaano ne kakeeki ak'ebitaano ne kasoda ak'olukumi. Awo asikirayo 15,000 n'agamba sirya byabwereere okuggyako ng'oyagala mbirye kwata luno 15,000 ompe sodawo ne keeki ndyoke mbirye. Abaweereza ba Mukama mweyise embeera ezo mweyigiriza ebintu ebyo. Owa booda akuvuze bulaza asabira mu kyaki yo musaba naye mu kyaki kyonna kyekiri mulokole munno. Bwakutuusa bw'ati ng'omugamba sente ziizi nsimanza sente ne sente sizaagala bulaza sente sisita sente ng'omugamba ye naawe kati musumba naye nno naawe kati wano nawo 15,000 nazo zigenda kungattako kisikayo eky'5 okimukube. Omugambe w'oba ononvuganga pozi ng'oyagala twawukane leero naye bw'oba omanyi nti oli wakunvuganga sente zikwate. Walayo omuntu oyo ne bw'ali basiranye tali kuteeka mu bamusiraanyiza. Mbuulirire tefa yonna baweereza ba Mukama omwoyo omutukuvu waba ayogedde tuwulire. Nange kennyini mpulira nga nange ŋŋambibwa era kimbaddemu naye ŋŋenda kyongeza nga sirya byabwereere. Okitegeera ye ŋŋambisasula naye mba neerabidde nkomawo nega mukwano sorry luli nagira naye kwako sente zo
yes tweyigiriza embeera eyo omuntu naye bambi aba yasuubudde yataddemu ssente tomuzza mu kyalo. Agambye nti awo olusuku lwa Efuloni olwali mu Makupeera etunuulira Mamule olusuku n'empiku eyalimu n'emiti gyonna egyali mu lusuku egyali mu nsalo yaalwo yonna okwetooloola byanywezebwa eri Ibulayimu. Akagamba edda simanyi nti ngenda nakasanga byanywezebwa. Jjukira nti singa yali amuwadde buwi byali tebigenda nywezebwa, naye oluvannyuma lw'obisasulira oluvannyuma lw'okusasula ssente ezaali zijja mu muwendo gw'olusuku ne binywezebwa okubeera ebya Ibulayimu. Gulira 18 byonna biri bye tuwulidde byanywezebwa eri Ibulayimu okuba obutaka bwe mu maaso g'abaana ba Keesi, mu maaso g'abaana abayingira mu mulyango ogw'ekibuga kye. Oluvannyuma lw'ebyo Ibulayimu n'aziika Saala mukazi we mu mpuku ey'omu lusuku olw'Amakupeera etunuulira mu Mamule ye Kebbulooni mu nsi y'e Kanani, n'olusuku n'empuku lulimu ne bimunywezebwa abaana ba Keesi. Wabaawo endagaano awo ng'ebintu binywera okudda mu ki? Mu mannya go, mu mannya g'abazzukulu n'abazzukuluza. Okitegeera bw'oba okimanyi nti nno oyagala ebintu binywezebwa okudda mu ggwe ssebo olina obbaako ky'obisasulira. Ne binywezebwa abaana ba Keesi eri Ibulayimu okuba obutaka bwe, okuba ekifo eky'okuziikangamu. Tokkirizanga kumala gakukwata bakutwale bakuziikeziike wootamanyi abaana bo bali baziika wakale gwe bamaze okuziikayo, naye abaana bo bo banaabateekawa. So w'oba tegeka ekintu eky'obuwangaazi, leka ekintu kinywezebwe mu ggwe. Mukama abawe nnyo omukisa. Teweerabira kusubscribinga kubanga buli lw'osubscribinga bw'oti nga channel ekula, channel yaffe bw'ekula, ng'enjiri etambula, ng'abantu balokoka, ng'abantu bakkiriza Katonda, ng'abantu bategeera Katonda waabwe. Haleluya! Ije kasheyalinge, kagabe ewalala, kasuke buli wamu mpaka bw'oba owulira ng'ekigambo kya Katonda kikomako. Bw'oba owulira nga naawe owulira nga kino ekigambo kya Katonda, kuno okusoma Bayibuli twandiyongedde ne tugenda mu maaso ne tugisoma. Byonna bikole mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu. Tutambuze ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba babuze lwakubulwa kumanya, katulwane tubamanyise be bamanyi beesalirewo. Bagaana okutegeera Katonda bagaane nga ku lwabwe naye ng'okumanya ko baamanya. Haleluya! Temwerabira kugula zibayibuli, tugulire abantu zibayibuli. Oli awo onoonya ekyokuwa omuntu ku birthday ye, mugulire bayibuli ajja kusanyukira kubanga kino kigambo kya Katonda, oba omuwadde Katonda oba omuyambye okumanya Katonda. Katonda nga akuwe nnyo omukisa. Nsabe Saala gye ngenda osabira mu ssuula eno. Bayibuli egamba mu kitabo eky'olubereberye, n'omwoyo gwange teguliddamu kuwakana n'abantu kubanga omuntu gwe mubiri, naye ali wangaala emyaka 12. Kati bw'abanga Mukama ye yakyeyogerera ng'ate ne Saala tumulabye afudde naye awummudde buwummuzi. Omuntu afiiridde emyaka 10 kudda waggulu oyo aba awummudde aba tafudde. So twesabira Mukama Katonda essaala eno nga tugamba nti Mukama tuyambe bwe tulituuka okuwummula tuwummule buwummuzi niye tetufanga. Ekintu ekifudde kyekyo ekifiiridde like nga wono gamba amata gafudde badde basuubira ganywa baganywe bagafumbe baganywe oba gafiira mu lubuto ne gafuuka omusulo gaba gafuuse mata gaba gakoze ogwago, naye singa gafa nga bakyagafumba gaba gafudde. Kati n'omuntu bw'afa ng'abadde akyayimya eleke yakyalimu endasi, oyo omuntu aba afudde bufi, naye oli awummudde y'oyo atuuse nga ayongodde ng'ettooke erinoneddwa mu lusuku. Naffe tusaba essaala ti Mukama tukumbe twengere paka ng'ettooke bwe linonebwa mu lusuku nga likuze, naffe otunone mu nsi eno nga tumaze okukula myaka 12 n'otwongere n'egya Saala 27 mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Mukama abakuume era abawe omukisa ate abawangaaze ennyo abalaba Bayibuli.